cognizant of the fact that peace, stability, and security that Ugandans enjoy today was attained out of protracted people's struggle, mindful of the danger that the country might face or degenerate into if this kind of undemocratic behaviors and practices are not checked. Nawulidde Mukulu Museveni yayisa abakaba NRM mu State House n'abagamba Nuupu yamubbye era n'agamba bagenda mu kooti. Noting further that the cancellation of election results from several polling stations by the Electoral Commission disemphasized about 50,000 voters, registered voters, from exercising their democratic rights in a free and democratic way. Now, therefore, the Central Executive Committee of the National Resistance Movement Party resolves as follows. 1. That the party totally rejects the results of the Kawempe North constituency that was declared by the Electoral Commission. 2. That the party calls upon government to carry out a forensic audit to bring all the culprits who participated and messed up the election to book as soon as possible. 3. Nolaba musajja mukulu hannanga tokaddi wanga notuuka myaka bwegityo. Omukulu ono bagenda ne bamulimba ne bakuŋŋaanya ebivubukavubuka mu Kasolo gurupu ne bakozesa t-shirts za NUP bavubuka ba muwozi ze babba ku kitebe kya Nuupu ne bazambaza muwala wa Kigongo namwa muzeeyi bano bakansala ba Nuupu twabakyusizza nga balinga 8. Nuupu erina bakansala e Kawempe North bameka n'agenda afuna nabo ekifaananyi. Omukulu ono akimanya abannansi bamukyawa naye ayina ebivubuka bye kati kibbalamu kyagenda ne kituula wali ne kifunayo omuvubuka gwe kireeta n'obukonge bwakyo ono tumukutte anga alina bukonge siba wa Nuupu ne kizanya katemba waakyo ne baliirawo ssente. Museveni abantu bakukoowa ono mu Buganda, Uganda yonna abantu bagamba Kyagulanyi Robert Sentamu ye mukulembeze waabwe. Era ozze okola ebintu bwe biti ebikulabisa ne mwaluwa mwamala okutta abantu ne mukwata emmotoka eyaffe bannayuganda gy'otambuliramu kuba ssente zaffe ne mugikuba emabega ne mugamba no Kyagulanyi n'aba people power twayasizza emmotoka era ne bakuyita kukola ki ne mwerabisa ne muleeta n'emmundu Musima Kyagulanyi twamusanze n'emmundu kutya e Kawempe North abantu tebabalonze. E Kawempe North Segirinya Muhammad mwabamutta kakati lwaki mwesiba ku bannansi manya amazima ebikola ebyakoleddwa ne musamba amabokisi ne mukuba bannansi ng'ebisolo bannansi ne mubatulugunya Nalukoola n'abawangula abantu mwabasomba busombi mulaale otukira okusomba mu kibuga omanya ekiri mu kyalo Kikambwe kirizo bagaana Kyagulanyi Robert Sentamu ayine pesa wakunyize abantu bakukoowa Museveni byoza mbogenda mu kooti kwebuza magezi ogere mu kooti ndiki polisi yakoze obujagalo Kyagulanyi kati kitegeeza ya commanding police ya commanding amaje Kyagulanyi kitegeza omanyi bannaye bana abasajja obalaba obatu balya mmere kitu gimma abaana baffe ne bwe the party asked we should make public yayisa abakaba NRM mu State House n'abagamba Nuupu yamubbye era n'agamba bagenda mu kooti. Nolaba musajja mukulu hannanga tokaddi wanga notuuka myaka bwegityo. Omukulu ono bagenda ne bamulimba ne bakuŋŋaanya ebivubukavubuka mu Kasolo gurupu ne bakozesa t-shirts za NUP bavubuka ba muwozi ze babba ku kitebe kya Nuupu ne bazambaza
muwala wa Kigongo namwa muzeeyi bano bakansala ba Nuupu twabakyusiza nga balinga 8 Nuupu ina bakansala e Kawempe North bameka nagagenda afuna nabo ekifaananyi omukulu ono akimanya abannansi ba mukyawa naye ayina ebivubuka bye kati Kibalamu kyagenda ne kituula wali ne kifunayo omuvubuka gwe kireeta n'obukonge bwakyo ono tumukutte angayina bukonge siba wa Nuupu ne kizanya katemba wakyo ne baliirawo ssente Museveni abantu bakukoowa ono mu Buganda Uganda yonna abantu bagamba Kyagulanyi Robert Sentamu ye mukulembeze waabwe era ozookola ebintu bwe biti ebikulabisa ne mwaluwa mwamala okutta abantu ne mukwata emmotoka eyaffe bannayuganda gy'otambuliramu kuba ssente zaffe ne mugikuba emabega ne mugamba no Kyagulanyi n'aba people power twayasizza emmotoka era ne bakuyita kukola ki ne mwerabisa ne muleeta n'emmundu Musima Kyagulanyi twamusanze n'emmundu kutya e Kawempe North abantu tebabalonze e Kawempe North Segirinya Muhammad mu abamutta kakati lwaki mwesiba kuba Nansi manya amazima ebikola ebyakoleddwa ne musamba amabokisi ne mukuba bannansi ng'ebisolo bannansi ne mubatulugunya nalukuula n'abawangula abantu mwabasomba busombi mulaale otukira okusomba mu kibuga omanya ekiri mu kyalo Kikambwe kirizo bagaana Kyagulanyi Robert Sentamu ayine pesa wakunyize abantu bakukoowa Museveni byoza mbogenda mu kooti kwebuza magezi ogere mu kooti ndiki polisi yakoze obujagalo Kyagulanyi kati kitegeza ya commandinga police ya commandinga amaje Kyagulanyi kitegeza omanyi bannaye bana abasajja balaba batu balya mmere kitugima abaana baffe The 4th Central Executive Committee of the National Resistance Movement. At its 16th meeting held on Friday, 14th March 2025 at Entebbe, the 4th Central Executive Committee of the National Resistance Movement Party received and discussed the results of the Kawempe North constituency by-election. Aware of the pillars of the National Resistance Movement, organization and party, which are patriotism, Pan-Africanism, socio-economic transformation and democracy,